Mukama waffe yeebazibwe. Eno ekatikisimu entono era nga naye ekola kuba okusibwako emikono. Eyakukola yaani? Katonda ye yankola. Ebintu ebirala Katonda bye yakola bye biruwa? Katonda yakola ebintu byonna. Kitabo ki ekitubuulira Katonda bw'ali? Ekitabo ekitukuvu kye kitubuulira Katonda bw'ali. Ekitabo ekitukuvu kigambo kyani? Ekitabo ekitukuvu kigambo kya Katonda. Katonda ali ludda wa? Katonda abeera mu buli kifo kyonna. Kiki ekitulobera okulaba Katonda? Kyetuva tulema okulaba Katonda kubanga mwoyo. Omwoyo kintu ki? Ekintu ekiramu ekitalina mubiri na musaayi gwe mwoyo. Katonda yaliko okusooka? Katonda teyaliiko kusooka so taliba na kukoma. Katonda ayinza ki? Katonda ayinza byonna. Katonda akumanyiiko ki? Katonda alaba byonna bye nkola, awulira byonna bye njogera, era amanya byonna bye ndowooza. Katonda afaanana atya? Katonda mukulu, wa magezi, mutukuvu era mulungi. Waliwo Katonda omu yekka? Waliwo Katonda omu yekka. Balubaale ba Katonda? Nedda, balubaale si ba Katonda, baali bantu abaatondebwa Katonda. Katonda ayogera atya ku balubaale? Tobanga na bakatonda balala wendi. Lwaki Katonda atulabula bw'atyo? Kubanga Katonda mukulu, tasinzibwa na balubaale be yatonda. Balubaale bayinza ki? Balubaale tebalina buyinza wadde amaanyi eri oyo akkiriza mu Katonda. Balubaale bayinza okulokola omuntu? Nedda, balubaale tebayinza kulokola n'akatono. Yesu Kristo ye mulokozi yekka. Kirungi okuzimbira balubaale amasabo? Kibi nnyo era kya bujeemu omukristaayo okuzimba essabo lya balubaale. Lwaki ekkanisa tetabagana na by'amasabo? Kubanga ebisinga ebikolebwa mu masabo bibuusabuusibwa n'ebibi bingi eby'omuzizo eri Mukama Katonda. Kirungi omukristaayo okusamira? Nedda, kibi nnyo, kya bujeemu. Okusamira kye ki? Okusamira kwe kusinza balubaale n'okubawongerera. Bamalayika kintu ki? Bamalayika gy'emyoyo emirungi egikola Katonda by'ayagala. Basetaani kye ki? Basetaani gy'emyoyo emibi, emijeemu, emiryolyomi egiwugula abantu okuva ku Katonda. Omuzimu kye ki? Omuzimu gwe mwoyo gw'omuntu afudde. Biki ebigwanira abalamu eri abafu? Ebigwanira abalamu eri abafu kwe kujjukira emirimu gyabwe n'engeri zaabwe ennungi. Maanyi ki omukkiriza g'alina okuwangula Setaani? Kwe kukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi we, okumusabanga bulijjo n'okusoma mu byawandiikibwa. Kirungi okubuuza abalaguzi ebinaabaawo? Kibi nnyo era kya busirusiru okulagulwa. Kirungi okukozesa eddagala ery'ekinnansi? Eddagala ery'ekinnansi bwe litabaako bulogo, emizizo n'ebyawongo teriba bikukozesa. Naye kya muzizo omukristaayo okukozesa eddagala lino nga kuliko obukwakkulizo bw'abasawo, okulagulwa eby'obulogo n'eby'obufuusa. Katonda yakola atya ebintu byonna? Katonda yakola ebintu byonna n'ekigambo kye nga tewannabaawo kintu kyonna kiriwo. Katonda ajjukira bye yatonda? Katonda akuuma bye yatonda era abifuga. Omusajja ow'olubereberye n'omukazi ow'olubereberye be baani? Adamu ye musajja ow'olubereberye ne Kaawa ye mukazi ow'olubereberye. Bitundu ki ebibiri omuntu by'alina? Omuntu alina omubiri n'obulamu, omwoyo. Omubiri gwa Adamu Katonda yagukoza ki? Katonda yakoze omubiri gwa Adamu enfuufu ey'oku nsi. Obulamu kintu ki? Obulamu gwe mwoyo ogutuula mu mubiri. Obulamu buyinza ki? Obulamu buyawulamu ebirungi n'ebibi. Obulamu kye buva businga omubiri kiki? Obulamu kye buva businga omubiri kubanga obulamu tebufa. Adamu yatondebwa mu kifaananyi kyani? Adamu yatondebwa nga mutukuvu era nga wa ssanyu Katonda nga bw'ali. Adamu ne Kaawa Katonda yabateeka wa? Katonda yateeka Adamu ne Kaawa mu lusuku Adeni. Adamu ne Kaawa baabeerawo nga batukuvu? Nedda, Adamu ne Kaawa baafuuka boonoonyi. Okwonoona kye ki? Okwonoona bwe butakola Katonda by'atulagira. Adamu ne Kaawa baayonoona batya? Adamu ne Kaawa baalya ku muti gwe baalagira obutalyangako. Eyasendasenda Adamu ne Kaawa okugulyako yaani? Omusota gwe gwasendasenda Adamu ne Kaawa. Adamu ne Kaawa baafuusibwa batya olw'okulya ku mmere eyagaanibwa? Adamu ne Kaawa baafuusibwa abatafaanananga Katonda, baafuuka babi. Bibonoobono ki ebyajjira Adamu ne Kaawa mu nsi muno olw'okwonoona kwabwe? Emirimu emizibu, okulwala n'okufa bye byajja olw'okwonoona. Bwe wazaalibwa walina omwoyo ogufaanana gutya? Nazaalibwa nga nnina omwoyo omwonoonyi. Wayonoona otya? Nayonoona mu kulowooza
kukola ne mu kwogera ne mu kukola. Abaayonoona baani? Bonna baayonoona. Mu bikolwa byaffe temuli bituukirivu ddala. Ebikolwa byaffe byonna bitabulwamu okwonoona. Omuntu ayonoona atya? Omuntu ayonoona mu ngeri ssatu. Ayonoona mu kikolwa, mu bigambo ebyogerwa, era ne mu bintu ebibi bye tulowooza. Katonda asonyiwa buli kibi kyonna kye tukola? Ye Katonda atusonyiwa buli kibi kyonna okuggyako ajeemera omwoyo wa Katonda, kubanga Katonda waffe alwawo okusunguwala era yejjusa obutaleeta bubi. Omuntu asonyiyiddwa afaanana atya? Abeera musanyufu, wa ddembe, ajjudde okwagala era asonyiwa banne. Kibi ki ekiri mu busungu? Obusungu tebulina kalungi kubanga buvaamu obukambwe, okuvuma, obukyayi n'obussi. Kale obusungu buwa omuntu ebbanga Setaani okumukajjalako. Musango ki ogugwanira aboonoona? Okufa gwe musango ogubagwanira aboonoona. Okutamiira kuli kutya? Tewali omutamiivu alisikira obwakabaka bwa Katonda. Kirungi okutwala ekitali kikyo? Okutwala ekitali kyange kwe kubba, n'ekyo kibi nnyo. Okulimba kulagirwa? Nedda, si kirungi okulimba. Kigwanira okukwata empisa zonna eza bonna. Empisa bw'eba ennungi kangikwatenga, bw'eba embi kangirekenga. Ffe tuyinza tutya okubunya obukristaayo n'ebikolwa byaffe? Tubunya obukristaayo bwe tukola ebikolwa eby'obutukuvu. Kiki nate kye tuyinza okukola okubunyisa obukristaayo? Tuyinza okubuulira abalala ku bukristaayo n'okusaba Katonda abubunye. Kirungi okuwaliriza abantu abakulu okusoma? Nedda, kibi nnyo mu maaso ga Katonda. Abasomesebwa olw'empaka tebasoma bulungi. Okusoma basoma, naye mu mwoyo tebasoma, wabula nga bwino mwereere. Omulokozi w'abantu y'ani? Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda, ye mulokozi w'abantu. Yesu Kristo yafuuka ki okutulokola? Yesu Kristo yafuuka omuntu okutulokola. Yesu Kristo yazaalibwa atya? Yesu Kristo yazaalibwa omuwala Maryamu, amaanyi ag'omwoyo omutukuvu nga gamuzaaza. Yesu Kristo yalina ebibi ng'abantu abalala. Yesu Kristo teyalina kabi konna. Yesu Kristo yalaganga atya? Ebigambo bye byonna bya mazima era nga wa buyinza, kubanga yakola ebyamagero. Ebyamagero Mukama waffe bye yakolanga bwe biri: okuwonya abazibe b'amaaso ababiri, okuwonya eyaliko Setaani atayogera, okuwonya omuggavu w'amatu atayogera, okuwonya omuzibe w'amaaso nga Kristo bwe yayita mu kibiina obutalabika, okukwasa ebyennyanja ebingi, okuzuukiza omwana wa nnamwandu, okuwonya omukazi eyali agongobadde, okuwonya eyali alwadde entumbi, okuwonya abagenge 10, okufuula amazzi okuba enviinyo, okuwonya omwana w'omukungu wa kabaka, okuwonya eyazaalibwa nga muzibe w'amaaso, n'ebirala bingi nnyo. Yesu yatwala ki mu kifo kyaffe? Yesu yatwala okubonyaabonyezebwa okwabagwanira abantu olw'okwonoona. Abantu bonna bandibadde batya singa Yesu teyafa? Yesu singa teyafa, abantu bonna bandisuuliddwa mu Geyeena. Yesu Kristo yattibwa atya? Yesu Kristo yakomererwa ku musaalaba. Amaloboozi 7 ag'oku musaalaba: Kitange basonyiwe, leero onooba nange mu lusuku lwa Katonda. Omukazi laba omwana wo. Katonda wange, kiki ekikundesezza? Nina ennyonta. Kiwedde. Kitange, nteeka omwoyo gwange mu mikono gyo. Ku lunaku olwokusatu Yesu Kristo n'akola atya? Yesu Kristo n'azuukira mu bafu ku lunaku olwokusatu. Okakasiza ku ki nga Yesu yazuukira mu bafu? Bwe yamala okuzuukira yalabikira abantu emirundi 10, era yamala ennaku 40 ng'abantu bamulaba nga tannagenda mu ggulu. Bwesigwa ki bw'olina bw'okkiriza Yesu? Obwesigwa bwe nnina ku Yesu, buli kye yayogeranga yakituukirizanga. Era yayogera ne ku kufa kwe nti bw'alifa alizuukira, era yazuukira. Bwe ntyo nange mmanyi nti gwe nzikiriza Yesu mwesigwa, nga bwe yazuukira nange bwe ndifa alinzuukizanga naye bwe yazuukira, era alintuusa mu ggulu, kubanga Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu, era teri agenda ewa Katonda Kitaffe wabula ng'ayise mu Yesu. Yesu n'alyoka agenda wa? Yesu yalinnya mu ggulu. Ekkubo erimu eriyinza okulokola abantu liri litya? Ekkubo erimu eriyinza okulokola abantu liri mu Yesu Kristo. Baluwa Yesu baalirokola? Yesu alirokola abo abeenenya era abaamukkiriza. Okwenenya kye ki? Okwenenya kwe kunakuwalira ebibi n'okubireka. Kikugwanira okwatula ebibi eri ani? Kiŋŋwanira okusaba ebibi byange okusonyiyibwa. Kikugwanira okusaba Katonda buli kintu mu linnya ly'ani? Kiŋŋwanira okusaba Katonda buli kintu mu linnya lya Yesu. Okukkiriza Kristo kye ki? Okukkiriza Kristo kwe kumwesiga yekka okutulokola. Ebibi by'abo abakkiriza biteekebwa kwani?
ebibi by'abo abakkiriza biteekebwa ku Kristo. Abakkiriza balokoka olw'obulungi bw'ani? Abakkiriza balokoka olw'obulungi bwa Yesu Kristo. Kiki ekinnyinzisa okwenenya n'okukkiriza? Tuyinza okwenenya n'okukkiriza Omwoyo Omutukuvu ng'atubedde. Tuyinza tutya okufuna okubeerwa okwo okw'Omwoyo Omutukuvu? Katonda alituwa omwoyo bwe tunaamusabanga. Obulamu obutaggwaawo bufunibwa butya? Obulamu obutaggwaawo kye kirabo Katonda kyawa obuwa. Abakkiriza ab'amazima bamanyibwa batya? Abakkiriza ab'amazima bamanyibwa kubanga bakola nga Yesu bw'alagira. Kikugwanira kitya okwagala Katonda? Kiŋŋwanira okwagala Katonda n'omutima gwange gwonna. Kikugwanira kusinza ani yekka? Kiŋŋwanira okusinza Katonda omu ow'amazima yekka. Balubaale ab'amawanga ki? Balubaale ab'amawanga bifaananyi bufaananyi ebitayinza kwogera. Kiragirwa okusinza ebifaananyi? Nedda, Katonda yatugaana okusinza ebifaananyi. Kirungi okubuuza abalaguzi ebinaabaawo? Kibi era kya busirusiru okubuuza abalaguzi ebinaabaawo. Okwogerera obwereere ku linnya lya Katonda kibi? Okwogerera obwereere ku linnya lya Katonda kibi? Olunaku lwa Ssabbiiti lwekuumibwa? Olunaku lwa Ssabbiiti lwakutukuzibwa? Kikugwanira okusaba emirundi emeka bulijjo? Kiŋŋwanira okusaba bulijjo enkya n'akawungeezi n'okusingawo? Kikugwanira kitya okwagala banno? Kiŋŋwanira okwagala bannange nga bwe neeyagala nzekka. Kirungi okugula abantu abo? Nedda, okugula abantu n'okubatunda n'okubanyaga byonsatule bibi nnyo. Katonda yayawulamu abantu? Nedda, Katonda yatonda abantu bonna n'omusaayi gumu. Ebikugwanira eri bakadde bo bitya? Kiŋŋwanira okwagala bakadde bange n'okubawulira. Ekikugwanira kiki eri abakulu abafuga? Kiŋŋwanira okubawulira n'okubassaamu ekitiibwa. Abasala emisango kibagwanira ki? Kibagwanira okusala emisango egy'ensonga obutasalirizanga muntu yenna. Bw'obanga olagirwa okukola ekibi, kikugwanira okukikola, newankubadde nga ndagirwa okukola ebibi, kiŋŋwanira okubigaana. Kirungi okuyomba oba okulwana? Kibi nnyo okuyomba oba okulwana. Okufumbiriganwa kulungi? Okufumbiriganwa kulungi era kwa kitiibwa eri abantu bonna. Omusajja alagirwa okuwasa abakazi abangi? Nedda, Omukristaayo abeera n'omukazi omu. Omusajja ayinza okugoba mukazi we n'okuwasa omulala? Nedda, tayinza kumugoba na kuwasa mulala. Alisalira abantu bonna omusango y'ani? Yesu yalisalira abantu bonna omusango. Abalisindikibwa mu Geyeena be baani? Ababi n'abo bonna abeerabira Katonda balisindikibwa mu Geyeena. Abatuukirivu baligenda wa? Abatuukirivu baliba wamu ne Katonda mu ggulu emirembe n'emirembe. Omwoyo Omutukuvu y'ani? Omwoyo Omutukuvu ye mubeezi Yesu gwe yatulekera. Omwoyo Omutukuvu akola mulimu ki? Yatuluŋŋamya era n'okutulumiriza ekibi. Omwoyo Omutukuvu agasa ki ekkanisa? Omwoyo Omutukuvu yaluŋŋamya ekkanisa era yagiwa amaanyi. Ssabbiiti kye ki? Lwe lunaku olw'obwerende Katonda lwe yalagira abantu okuwummulirako. Teeka ki erifa ku Ssabbiiti ya Mukama? Ennaku omukaaga kolanga emirimu gyo, naye ku lunaku olw'omusanvu wummulanga gwe n'ebintu byo, ofune amaanyi okusinza Katonda. Lwaki tetukuuma Ssabbiiti y'Abayudaaya? Kubanga ffe Abakristaayo tutambulira ku kalenda era endagaano empya eya Mukama waffe Yesu Kristo eyazuukira, so si endagaano enkadde ey'Ekiyudaaya. Kalenda era endagaano empya eya Mukama waffe efaanana etya? Kalenda ya Mukama waffe Yesu Kristo etandika ku lunaku ye lwe yazuukirirako era kwe tufunira essuubi ery'okuzuukira. Kirungi okuwasa n'okufumbirwa. Kirungi nnyo era kya kitiibwa okuwasa n'okufumbirwa mu butukuvu eri abakiweebwa era ne bakikwata mu mateeka ga Katonda. Kibi ki ekiri mu kuwasa abakazi abangi? Mukama waffe Yesu yakigaana. Yagamba nti eyakola ku ntandikwa teyakola mukazi omu. Omuntu kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we era bombi banaabanga omubiri gumu. Omukazi omwegendereza afaanana atya? Yeesigika, akolera amaka ge, wa kiseeri bonna, aweesa bba ekitiibwa, ayasamya akamwa ke n'amagezi era atya Mukama. Abaana mu maka basaanye kweyisa batya? Etteeka lya Katonda ligamba nti kitaawo ne nnyoko obassangamu ekitiibwa ennaku zo zibe nnyingi mu nsi. Kigwana kitya okulabirira abantu bo?
kigwanira okwagalanga ab'omu nnyumba yange n'ab'eŋŋanda zange, okubalabirira, okubassaamu ekitiibwa n'okubayigiriza ekigambo kya Katonda. Eby'obwenzi n'obukaba binnyonnyolwa bitya? Omukristaayo tasaana kwenda oba okwetaba mu by'obukaba. Kirungi okwewa ekitiibwa, okwekuuma mu mpisa ennungi ne mu butuukirivu. Kabi ki akali mu bwenzi n'obukaba? Kya mpisa mbi, kyonoona omuntu oyo, era mulimu okufa n'okuzikirira. Ekigambo kya Katonda kiyigiriza kitya ku bugagga? Kya kitiibwa omuntu okwekolera n'afuna ensimbi n'ebintu n'okugaggawala. Obugagga bwaffe bwonna buba buwanika eri Katonda, era tubukozesa okuweereza Katonda, okukola ku byetaago byaffe ne ku by'abantu abali mu bwetaavu. Kibi obutakola? Kibi nnyo omuntu wa Katonda obutanyiikira kukola n'emikono gye alyoka afune ekyokulya. Kabi ki akali mu kwegomba ebintu? Mulimu obutamalibwa, okuyaayaana n'ebizaalo obukumpanya, obulyaz'amaanyi, enguzi, era muvaamu n'obubbi, okwagala ennyo ensimbi, ensibuko y'ebibi. Obugagga bulimu ki ekirala? Mu kufuba n'okukoowa mwe muva obugagga, naye ekikulu obulamu bw'omuntu si by'ebintu by'aba nabyo, wabula obugagga eri Katonda. Yesu agamba nti musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda, obugagga bw'ensi nnyongeza bwongeza. Gwe ali wano leero ozze okukakasa ebyo abayima abo bye bakusuubiriza bwe wabatizibwa ng'okyali muto. Abayima abo bakusuubiza ki bwe wabatizibwa? Bansuubiza era bandagaanira ebigambo bisatu. Ekyolubereberye nti nze naagaananga Setaani n'ebikolwa bye byonna, n'amalala agataliimu ag'enseene embi, n'okwegomba kwonna okubi okw'omubiri. Ekyokubiri nti nze nakkirizanga ebigambo byonna eby'enzikiriza ey'Obukristaayo. Ekyokusatu nti nze naakwatanga Katonda by'ayagala ebitukuvu n'amateeka ge, era naabitambulirangamu ennaku zonna ez'obulamu bwange. Olowooza nti kikugwanira okukkirizanga n'okukolanga nga bwe bakusuubiriza? Weewaawo ddala naakolanga bwe ntyo olw'okubeerwa kwa Katonda. Era mmwebaza nnyo Kitaffe ow'omu ggulu, kubanga yampita okubeera mu kulokolebwa kuno ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Ate mmwegayirira Katonda ampe ekisa kye ndyokke nyiikirenga okubeera mu kulokolebwa okwo ennaku zange zonna. Kale menya empagi ez'enzikiriza ey'Obukristaayo. Nzikiriza Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana w'omu yekka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Malyamu, eyali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe Ayinza Byonna. Naye alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna era ebuna wonna, n'okussa ekimu okw'abatukuvu, n'okusonyiyibwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Gwe akkiriza onoosabanga Katonda omu yekka buli lunaku? Nzikiriza okumusabanga obutayosa. Gwe akkiriza onoolekanga empisa zonna ezitatabagana n'amateeka ga Katonda? Njagala okulekera ddala empisa zonna ezitatabagana n'amateeka ga Katonda. Okkiriza okuwangayo eri Katonda ku bintu byo nga bw'onooyinzanga? Nzikiriza okuwangayo ku byange. Okkiriza okwatuliranga bonna Yesu nga bw'ali Mukama wo, n'ategeezanga bonna n'okusinga ab'ewaffe Yesu nga bw'ali Mukama wange. Tusabe. Omukadde asabira abayima n'abazadde bw'ati: Ayi Katonda Ayinza Byonna, tukwebaza olw'ekisa kye ekingi eri abaana bo bano okubakuuma okutuusa kaakano. Tukwebaza olw'abo bonna abaleze era abakuzizza abaana bo bano okutuusa kaakano, mu mwoyo ne mu magezi ne mu mpisa ennungi ezigwanira Obukristaayo. Ayi Mukama, tukusaba obongere ekisa kyo ennaku zonna, okuweerezanga nga bonna erinnya lyo, era obawenga omukisa bulijjo beeyongere okuba obulungi mu mwoyo ne mu mubiri, olw'obulungi bw'ekkanisa y'entukuvu, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe tusabye. Amiina. Omukadde asabira abeeyatulidde bw'ati: Ayi Mukama ow'ekisa ekitajjulukuka, alaba nga ffekka tetulina maanyi ga kwerwanirira, okuume obulamu bw'abaana bo emibiri n'emyoyo, obazibire eri omulabe Setaani n'obubi obw'engeri zonna. Obabeerenga bulijjo okweyongera okukulira mu kkanisa nga batya erinnya lye ettukuvu, nga bagondera amateeka ago ennaku zonna ez'obulamu bwabwe, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe.
amiina. Omukadde n'amaliriza n'omukisa guno. Mukama abawa omukisa abakuume, Mukama abakiza omusana ogw'omu maaso ge, abawa emirembe ennaku zammwe zonna, mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu, amiina. Bannaffe, katikisimu ey'okubiri eri mu katabo kano y'emu yennyini n'eri eri mu kitabo ekyokusaba. N'olwekyo tuuka mu kitabo ekyokusaba naye ogifune. Mukama abakuume.